Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nenkwebaza ali eyawuliriza olw'okuwaayo obudde n'owuliriza ekigambo kya Katonda nga emmere y'omwoyo etujjukiza okutambulira mu butuukirivu, ekigambo ekitujjukiza okutambulira mu kukulemberwa kwa Mwoyo Mutukuvu oyo ayogerera mu mutima gwo n'akulaga ekituufu ekyokukola, n'akulaga kwata ekkubo lino ekkubo tolikwata, ng'oyo Mwoyo Mutukuvu yali mu mutima. Ng'era tulaba mu Bayibuli watulaga nti abo abakulemberwa Mwoyo Mutukuvu be baana ba Katonda. Osobola okulaba mu Romans chapter 8 verse 14 awo wonna walaga nti abo abakulemberwa Mwoyo Mutukuvu abo be baana ba Katonda. Olwaleero ngenda kwogerako ku biri mu ggulu era nga ngenda kwogerako awali Entebbe Mukama waffe watuula, Katonda waffe watuula mu ggulu wengenda okwogerako era njogere ku biki singa oba ogenze by'oyinza okulaba na biki Mukama waffe Yesu Kristo by'ayinza okulaga. Era abantu bangi abalaga ebyenjawulo, naye bino byengenda okugamba byebyo nze byansobozesa okumanya. Bw'oba ogenzeeyo Mukama waffe Yesu Kristo watuula kubanga ye Katonda waffe. Abantu abamu waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti naye lwaki oyogera ekigambo ekyo nti Yesu Kristo ye Katonda ate nga ye amanyi nti Yesu Kristo mwana wa Katonda? Amazima gali nti Bayibuli kigambo kya mwoyo, Katonda mwoyo. Oyo yekka asoma Bayibuli ng'akulembeddwa Mwoyo Mutukuvu, amazima gali nti yasobola ogitegeera. Y'ensonga lwaki ne mu Bayibuli Mukama atulaga, olaba ekitabo kya Romans chapter 8 verse 8 alaga nti oyo atali mu mwoyo tasobola kusonsa Katonda. Era Romans chapter 8 verse 9 oyo atalina mwoyo wa Kristo era wakulaga nti oyo si wa Kristo. Kati Mwoyo Mutukuvu waba si yakulembedde muganda wange, munnange Bayibuli ojja kubanga asoma amawulire, ojja kubanga asoma ekitabo ekirimu engero ez'edda okujjako ng'olimu olina Mwoyo Mutukuvu yakulembedde. Bw'oba tolina Mwoyo Mutukuvu munnange Bayibuli eno gy'olaba kiba kitabo obanga asoma ekitabo ekirala kyonna, era ekitabo kino kiba n'obulamu nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu. Kati bw'osoma Bayibuli mu kitabo kya John chapter 1 verse 18 weewali olunyiriri olugamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ye Katonda. John chapter 1 verse 18 weewalaga nti Yesu Kristo ye Katonda. Yesu Kristo ye Katonda. Era nga byengenda okwogera ebiri mu ggulu weewo watuula Mukama waffe Yesu Kristo watuula awo kubanga ye Katonda. Sigamba nti bakatonda bali basatu, nedda, yajja mu kifaananyi ekyenjawulo. Mukama waffe Yesu Kristo bw'ajja gy'oli n'ajja mu kifaananyi ky'okwagala, oyo gwe tuyita kitaffe. Ate bw'ajja gy'oli bw'ajjanga amaanyi ag'okusalawo ag'obuliwo, oyo gwe tuyita Mwoyo Mutukuvu. Ate wajjanga ekigambo era n'ajjanga okumanya, oyo gwe tuyita Kristo. Naye Yesu Kristo ye Katonda. Yokaana chapter 1 verse 18 era n'abo abalina enkolagana ne Yesu Kristo bo bakimanyi nti ye Katonda, bo bakimanyi. Y'ensonga lwaki Bayibuli kirina kubanga okulembeddwa Mwoyo Mutukuvu okugitegeera ge mazima. Bwe tuba tetukulembeddwa Mwoyo Mutukuvu Bayibuli tubanga abalina ekitabo ekirala kyonna, kubanga singa teyalinga Mwoyo Mutukuvu si yeetaagisa mu bifo gye batunda Bayibuli be bali badde basinga okumanya Katonda kuba baziina nga nnyingi. Naye oba tolina Mwoyo Mutukuvu nga si yakulembedde, Bayibuli n'ogiteeka mu mitwe n'oteekako omutwe toba na bukuumi okuggyako ng'olina Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu. Ebigambo bino ebingenda obabuulira byakubikkulirwa naye nga nja kuba mbabuulira n'ennyiriri ezimu mu Bayibuli oyinza okusanga ebyogera ku ggulu Katonda waffe watuula. Bw'osoma mu Revelation chapter 4 Mukama yabiraga Yokaana, bw'osoma mu Ezekiel chapter 1 okuviira ddala ku lunyiriri olusooka n'ojja ng'osoma Mukama yalaga Ezekiel era ekifo watuula. Ate mu kubikkulirwa Mukama ayongeramu ebintu bingi oluusi n'ebitali mu Bayibuli, naye byabo abalina obitegeera. Atalina bitegeera mazima asobola okuwulira
naye tajja kutegeera, ajja kutunula naye tajja kulaba. Okujjako ogwo omutima ogulina okuwulira obubaka buno. Obwakabaka bwa Katonda bwa kitangaala, ekyo ffenna tukimanyi. Obwakabaka bwa Katonda bwa kitangaala, obwakabaka obw'omu ggulu. Era ekitangaala kino singa ojja n'otuuka ku mulyango oguyingira mu ky'oyinza okuyita ekyalibadde nga ekifo awali entebe ya Mukama waffe, awali gy'oyinza okuyita entebe mwatuula, gy'oyinza okuyita throne, ekisenge mwatuula. Nkiyita kisenge kubanga kinene ate kyawukana n'ebirala, ate nga mwatuula wa mirundi mingi, naye wonna waliwo ekitangaala. Bw'oba okituukako bw'oti, bw'obeera ewala olengera kitangaala ekyakayakana, nga oyinza okyefaananyiriza singa oba otunudde mu njuba n'oguma n'otunula butereevu musana mu njuba yennyini, oyinza n'obutasobola kwetegereza, kubanga emibiri gyaffe gino egy'oku nsi tegisobola kutunuulira kitangaala kiri ekiri mu ggulu, kuba ekitangaala kyaka nnyo n'okusinga enjuba. Emibiri gyaffe egy'oku nsi tegisobola, naye emibiri egy'omu ggulu egy'ekitangaala, bw'obeera mu mwoyo osobola okuyimirirawo ekimala ne weetegereza ekitangaala ekyo. Obanga ayimiridde okumpi n'enjuba ng'ogitunuddemu ng'enjuba eyakira ddala n'amaanyi gayo gonna, bwe kityo bwe kyefaananyiriza okutunuulira ekifo Mukama waffe Yesu Kristo w'atuula. Era omubiri ogw'omwoyo gwo gusobola okuyimirirawo ekimala ne weetegereza. Osobola okuba nga tomulengera bulungi, olwo tonnayingira munda, tonnayingira wadde mu mulyango, naye ng'oli bweru olaba kitangaala ekyakayakana nga tosobola na kwetegereza bulungi olabe ani ali mu kitangaala ekyo. Oba olaba oba waliwo omulyango, wabula ggwe olaba kitangaala, naye osobola okuwulira eddoboozi lya Katonda, kuba bangi abatuuka mu kifo ekyo Katonda akuyita. Mukama waffe Yesu Kristo atera okukuyita. Bw'otuuka mu kifo ekyo abasinga obungi akuyita. Ayinza okuyita omwana wange, asobola okuyita emirundi, atera okuyita emirundi 3 oba n'ayita erinnya lyo. Asobola okuyita emirundi 3 oba kwegamba n'ayita erinnya lyo, naye otegeera mbu akuyita kuba eddoboozi oluwulira. Owulira eddoboozi nga teryogeza bukambwe, naye ng'owulira nti eddoboozi lya buyinza, naye nga ddoboozi ddungi, tewali kyoyinza ddigeraageranyaako ne wano ku nsi. Oyinza okuba nga oyimirira mu kitangaala ekyo ng'owulira tolina na busobozi okuyimirira, ng'owulira tolina maanyi, malayika abeerawo asobola okukwatako mu kyenyi, ogenda okuwulira ng'ofunye amaanyi ng'era osobola okuyimirirawo. Naye okuva ku mulyango oguyingira munda Mukama waffe ewali entebe w'atuula waliwo kapeti. Okuva ku mulyango ng'oyingira bw'oti ekiyinza okuba kiwalise ng'ekisenge omuli entebe w'atuula. Bwe ŋŋamba ekisenge owulira nga ekigambo ekisenge ekitono, naye nga wanene kumpi eriŋŋaŋa nsi nnamba, naye kyenva ŋŋamba nti kisenge kubanga waliwo omulyango oguyingira ogwawula nti kati guno mulyango ndi mu kuyingira wantu we wati. Kati omulyango oyingire wali entebe Mukama waffe Yesu Kristo w'atuula, waliwo engeri ya kapeti. Kyenva ngiyita kapeti kuba ogiraba olaba nti eno kapeti, naye si kapeti zaffe zino ez'oku nsi. Bw'ogyetegereza efaanana nga ebire ebikwafu ennyo, oba nga wonaalaba omukka nga mweru nnyo nga mukwafu, naye nga olulimi olutegerekeka nyinza ogamba nti kapeti, naye nga singa zino ez'oku nsi ffe ze tumanyi, kuba wali olaba ng'omukka omweru ennyo oba ebire ebikwafu ate ng'olaba birina obulamu, nga wonaalaba oba amawugwe nga gassa, kugamba olaba omukka omweru naye nga wogwetegereza olaba nga gulimu obulamu, naye ng'olaba nti kapeti era woolina okutambulira okugenda okwengerayo tuke awali entebe Mukama waffe w'atuula, naye ng'ekifo kyonna kirimu ekitangaala ky'amaanyi. Naye ate woyongera okwetegereza ekitangaala olaba nti ekitangaala kivaamu langi ez'enjawulo, langi ez'enjawulo ezeefaananyiriza, eziyinza okwefaananyiza wano ku nsi nga rainbow, naye nga langi zirina obulamu. Buli langi gy'olaba erina obulamu. Olaba nti amayengo gajja mu bbanga, amayengo nga langi za njawulo, naye nga ate kitangaala, ate nga n'ekitangaala kirina obulamu ate kirina omubiri, ng'ekitangaala okiraba
wano ku nsi bw'otunula wooti mu kitangaala olabula bikitangaala naye mu mwoyo ekitangaala olaba nti kirina obulamu, olaba nti ekitangaala osobola okukikwatako n'engalo zo. Kati byawukanamu ne wano ku nsi, naye nga okuva ku mulyango oyingire Mukama waffe w'atuula ku ntebe ye olaba nti waliwo kapeti, olaba nti waliwo omukka oba ebire ebikwafu ennyo ebyeru ng'olaba nti birina obulamu, naye ng'oba okira nti eno kapeti kuba olaba nti emalayo okuviira ddala ku mulyango oyingira okutuuka n'eri munda, era olaba nti n'abali eri munda bonna bayimiridde okwo kwennyini. Era ng'ogenda kutuuka ku ntebe ye waliwo abakadde 24 oba aba elders. Bwengamba abakadde sitegeeza nti bakadde nnyo balina oba nti bakaddiye nnyo nnyo mu myaka, naye kwegamba bamanyi nga onalaba abantu abeebuuzibwako, abantu abatuula mu bukiiko obw'omu ggulu, era babeerawo okuzza Mukama waffe Yesu Kristo amaanyi. Babeerawo nga buli kiseera bamusinza, bali 24 bali oludda n'oludda, bali ku ludda batudde nga beetoolodde, ng'abamu bali ku ludda olwa ddyo olaba bali ku ludda olwa kkono nga beetoolodde entebe Katonda waffe w'atuula. Naye ng'okusinga oba olengera kitangaala wali entebe nga tonnatuukirawo ddala, wonna wamu olengera kitangaala, olengera langi ez'enjawulo naye nga zonna zirina obulamu ate nga zonna zijjudde okwagala. Era w'oyimirirawo ekimala owulira ng'okwagala kukwambadde. Abeetoolodde bonna abakadde oba elders 24 bonna babeera buli kiseera boogera nga batunulidde awali entebe Mukama waffe w'atuula, babeera nga boogera, era ebiseera bingi babeera nga bali ku maviivi nga omanyi abasinza oba abasaba babeera ku maviivi nga bagamba osaanidde Katonda waffe era Mukama waffe, osaanidde okufuna ekitiibwa n'ettendo n'amaanyi, gwe yatonda byonna era ku lulwo byonna weebiri mu nsi ebyatondebwa. Ku lulwo byonna byatondebwa, babeera ekyo kye boogera nga bakiddamu, nga oluusi babeera ku maviivi, oluusi bayimirira, oluusi bakola kwegamba ebyefaananyiriza kwega omuntu kyakola n'olaba nti ali mu kusinza, ne bavunnama ne bayimuka, naye nga byonna byakusinza, naye nga boogera nnyo ne bagamba osaanidde ggwe, osaanidde Katonda waffe era Mukama waffe, osaanidde ekitiibwa n'ettendo n'amaanyi, gwe yatonda byonna era ku lulwo byonna byatondebwa. Era bano be babeera mu bukiiko obw'omu ggulu, bwe babeera mu bukiiko obw'omu ggulu. Oluusi Mukama waffe Yesu Kristo awo maaso awali entebe ye waliwo ekikopo. Ekikopo ekyo kikiikirira ekibi eky'oku nsi. Kati ekikopo ekyo waliwo ekijjula ne kiyiika, nga ekikopo ekyo kye kiraga ekibi ekiri ku nsi. Mukama waffe Yesu Kristo oluusi bwe kiba nga ekikopo ekyo kijjudde, bategeera nti kati ekyo tekimusanyusa, babeera bamuzzaamu amaanyi, nga bamuzzaamu amaanyi Mukama waffe Yesu Kristo. Bano abamwetoolodde 24, ate waliwo ne bamalayika awo kumpi awali entebe ya Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo bamalayika, okusooka waliwo ebitonde 4 ebiri awo eby'enjawulo, waliwo ebitonde ebiri awo, naye kati ate waliwo ne bamalayika abeetoolodde naye nga balina ekyambalo ate kyawukanako ne bamalayika abalala b'omu ggulu abatali awo awali entebe ya Mukama waffe, naye nga waliwo bamalayika abo abali awo kumpi n'entebe ya Mukama waffe nga bayimiridde. Wobatunuulira olaba nti gye bakoma olaba nti tebaggwaayo, naye nga olaba nti bakoze layini 2 bali awo. Wobatunuulira olaba nga oba nkiyite ng'abasirikale abayimiridde oba nga balina ebiragiro bibalinda, ng'olaba bonna emitima gyabwe n'ebirowoozo byonna biri eri Mukama waffe Yesu Kristo, ng'olaba nti balinda kiragiro. Ekyambalo kyabwe kikoma mu maviivi, naye okuva ku maviivi okutuuka ku bigere waliwo oba nziyite nga olaba engatto zino ez'edda ze bayambalanga nga ziriko ng'engeri ya obwefaananyiza obuguwa nga busibira ddala okuva no ku maviivi paka wansi ku kigere. Abamu balina ebiso, abalala tebalina. Awo wennyini awali entebe ya Mukama waffe Yesu Kristo we bali. Naye nga okuva awali entebe ya Mukama waffe n'awali bamalayika n'awali abo abakadde 24 waliwo ebbanga ddene ddala gy'okoma okusemberawo, gy'okoma okutegeera nti tebali kumpi. W'obeera ewala olaba nga abali awamu entebe ya Mukama waffe ne bamalayika n'abakadde bano 24
n'ebitonde biri ebina olaba nga wobeere walola nti bonna bali wamu naye gy'okoma okusembera olaba nti waliwo ebbanga ddene ddala awali entebe ya mukama waffe n'abakadde bano olaba nti waliwo ebbanga ddene olaba nti entebe eri yokka mu makkati bo bali eri bbali naye wobeere wala olaba nga bonna nga bali wamu. Bamalayika abamu balina ebiso abalala tebalina naye nga okutwalizamu ekifo kyonna kinene kiringa nsi nnamba kubanga mu ggulu endaba yaayo teringa endaba ya wano eyaffe ku nsi. Mu ggulu osobola okulengera ekintu ekiri ewala, mu ggulu osobola okulengera ekintu ekyemabega ate osobola okulaba ekintu ekyemmaaso. Kati endaba amaaso go gabanga gatambula ne geeyongerayo, gabanga gaddayo emabega, gabanga atageeyongera mu maaso. Endaba si yeemu ng'eya wano ku nsi, endaba ey'omu ggulu ndala. Naye nga mu bino bye nkubulira njagala ofuna ekifaananyi mukama waffe Entebbe w'atuula. Oyo alina okufuna obubaka buno ojja butegeera. Ogenda kufuna ekifaananyi Entebbe w'atuula nga bwefaanana n'awa jjetuli nga wafaanana ate otegeere na biki bangi abagendayo mu kiseera kino kyennyini biki byabagamba era biki byabalaga mukama waffe Yesu Kristo kuba ennaku zino atwala abantu bangi era abalaga ebintu bingi era abasindika okukoma wano ku nsi balabule abantu abali ku nsi era bategeere endowooza ye ku biki ebigenda mu maaso mu nsi. W'otunuulira mukama waffe Yesu Kristo olaba nti muliro. Oyawula ekitangaala kiri ekyeru ate n'oyawula n'omuliro olaba nti ekitangaala ate kirimu omuliro. Naye nga oba okimanyi nti mukama waffe Yesu Kristo yaliwo naye gwe oba olengera entebe yakayakana naye nga ate olaba ekifaananyi ky'omuliro ng'olaba nti ekifaananyi olaba nti kirina sheepu y'omuntu, olaba nti otegeera nti ono muntu yali ku ntebe naye nga gwe olaba muliro, olaba ekifaananyi ky'omuntu nga muliro naye nga guli ku ntebe ey'ekitangaala naye nga tosobola kyetegereza bulungi olw'ekitiibwa n'entiisa n'okwakayakana oba tosobola kutunula kwetegereza bulungi era w'otuukawo ebiseera ebisinga owulira nga oyagala kuvunnama amaaso oteeke wansi kwegamba obusinze businza kubanga osooka n'olaba n'abeetoolodde bali 24 nga basinza bateeka emitwe gyabwe wansi bali ku mavivi naawe oba oyagala okole kyekimu kiba kizibu okutuulawo oba obeerawo mutunuulire olw'ekitangaala eky'amaanyi ennyo ekiva mu ntebe ewaatudde ne ku muntu ku ye mukama waffe kennyini. Naye oba osobola omulaba nti ku mutwe oba olaba nti ekifaananyi ky'omuliro ekyo olaba nti ku mutwe ate ayina engule naye eyaka omuliro ate omuliro gwawukanako n'omubiri gwe naye ate oba olaba n'amaaso ge nti kala y'omuliro gw'amaaso ge oba olaba nti ga bbulu ng'ono bbulu owa sitoovu naye nga ate oba munda mu ggwe tolina kutya oba owulira ng'okwagala kukwambadde ate bw'otandika okulaba bw'omulaba n'owulira n'eddoboozi lye olaba nti eddoboozi lye ddungi nnyo olaba nti eddoboozi lye lijja nga kwegamba olaba eddoboozi eririmu okwagala ate w'omwetegereza mukama waffe Yesu Kristo newankubadde omubiri gwonna oba olengera ekitangaala oba olaba omuliro guli mu kitangaala naye nga obalaba nti gulinganga nga wonalaba omuliro nga empewo egufuuwa ng'olaba gulinga ogwenyenya kweganga gulinga oguli mu mayengo gulinga ogwewuuba bwe guti kati omubiri gwe gutyo gufaanana olaba ng'omuliro oguli mu kute kwega mu kwaka ennyo bwe gutyo gufaanana gulinga omuliro oguli kwegamba mu muyaga mukama waffe Yesu Kristo bw'atyo wali naye nga omuyaga guba teguliwo naye nga ekyo ky'oba olaba mukama waffe muliro ogwokya naye ng'eddoboozi lye ddungi lijjudde okwagala. Bingi ebitabo ebingi mu Bible byogera ku ntebe mukama waffe w'atuula kati n'osoma Revelation chapter 4 verse 6 eyo osobola okufuna ekifaananyi Revelation 4 yonna ofuna ekifaananyi ku bintu byenjogerako at least woba asoma Revelation 4 ebintu byenjogerako si bipya ku ggwe ebyeyongeddemu oba osobola okubikwataganya na kiri kye wasoma. Waggulu w'entebe gy'atuulamu waliwo ekyefaananyiza rainbow oba olaba nti naye nga rainbow erimu langi ez'enjawulo olaba nti kyefaananyiza rainbow naye nga rainbow erimu langi ez'enjawulo. Mukama waffe Yesu Kristo
eddoboozi lye newankubadde ye afaanana ng'omuliro ne eddoboozi lye eddungi lya kimpowooze ate lijjudde obuyinza. Waayogera sigamba nti ayogerera waggulu, ayogera mpola, eddoboozi eddungi, eddoboozi lye lyefaananyirizanga nga wonaabeera katugeze oli mu kibira, otambula mu kibira naye ng'ogenda kutuuka awali omugga, ng'omugga tonnagulaba naye owulira amazzi agayiika, n'otegeera ago amazzi agayiika ogulabika mugga gwe guyitawo. Kati eddoboozi lye bwetyo lifaanana, owulira nga amazzi agayiika agali ewalako naye ng'owulira wogetegereza owulira nti ddoboozi omuntu alina kyayogera naye nga Mukama waffe we kwegamba owulira ng'eddoboozi ly'amazzi amangi ng'ery'amayanja, owulira ng'amazzi agayiika, owulira ng'ennyanja ez'enjawulo eziyiika. Eddoboozi lya Mukama waffe wetyo we liri bw'aba atudde ku ntebe ye awo, entebe ye eddoboozi naye wetyo we liri naye nga ddungi, si lya kuwoggana, lirina obuyinza naye ate owulira bulungi buli kigambo ky'aba ayogedde. Era bangi abatuukawo Mukama waffe Yesu Kristo owulira nga bamuyita Emmanuel, ate abalala owulira nga bamuyita Jesus, abalala owulira nga bamuyita Jesus Emmanuel. Bangi era owulira obanga owulidde abalala owulira bamuyita Jesus, abalala bamuyita Emmanuel. Ate bw'otuukawo owulira ng'oli waka era owulira nga mulina enkolagana ng'era mumanyiganidde okumala ebbanga era ng'owulira nga tomutya nako wadde. So nga wano ku nsi wanyonnyola omuntu noga nti Mukama waffe muliro, omubiri gwe gwa muliro, amaaso muliro, omuntu akuba ekifaananyi muli n'agamba naye kati olwayo afaanana atyo oyo. Naye w'otuuka mu ggulu olaba nga kintu kya bulijjo. Naawe kennyini omubiri gwo gubeera gwa kitangaala nga si gwe guno omubiri ogw'oku nsi. Omubiri gwo naawe kennyini kiba kitangaala ekyakayakana. Era w'otuukawo Mukama waffe Yesu Kristo ebiseera ebisingawo abangi abatuukawo asooka kukulaga ensi, agamba tunula wali mwana wange n'olaba ensi, oba ogirengera ensi wansi kwegamba w'ebigere ebyo, oba olengera ensi ng'olaba nti mmwe muli waggulu. Naye w'otunuulira ensi oba olaba ekizikiza ekikutte ku nsi wonna, oba olaba ekizikiza ekikutte ku nsi wonna. Ekizikiza ate ne bw'osoma ekitabo kya Ezekiel chapter 1, Ezekiel Mukama yamulaga ebintu ebyefaananyizako weebiti. Oba olaba ekizikiza ekijjudde ku nsi, oba olaba nti abantu batambula naye ng'olaba nti bali mu kizikiza, olaba ng'abantu ng'abagenda okwetomera nga bali ku kizikiza, naye nga ekyo kiba kitegeeza ekibi ekiri ku nsi abantu kye tutambuliramu. Era otandika okulengera obutundu obutono, obuliroliro obwako obutono. Era Mukama singa asembeza amaaso go ne weetegereza obuliro obwo, bebo abantu abatono abaliko ekitangaala kya Mukama. Era w'otandika okulaba obuliro obutonotono obwakayakana obulinga emmunyeenye eziri mu kizikiza ekiri ku nsi, Mukama waffe Yesu Kristo akubuulira n'agamba ekyo ekitangaala ky'olaba ekitono be bantu abatambulira mu kusalawo kwange. Era Mukama waffe Yesu Kristo bw'oba oli mu kifo ekyo bambi akunnyonnyola bulungi, atera okukozesa ebifaananyi. Mukama waffe Yesu Kristo w'oba oli awo akulaga ekifaananyi ky'ensi n'akulaga ekitundutundu ekitambulira mu kizikiza, akulaga ekizikiza ng'akizizza kyokka n'akulaga n'ekitangaala abantu abatono abalinga emmunyeenye waba abagasse wamu. Ogenda okulaba nga ekitundu 3/4 nga ensi wona gyawuzaamu emirundi 4, olaba nti kwota yokka ey'ensi, kwota beebo abalina ekitangaala, kwota ensi yonna kwota yokka beebo abaliko ekitangaala kya Mukama. Ate neeyo kwota Mukama addamu n'ajawulamu emirundi 2 n'akulaga nti mwe kwota mulimu abagondera amateeka ge, naye nga ne mwe kwota etegeeza nti abo be batambulira mu kusalawo kwe, naye neeyo kwota ajawuzamu eri abo kuba mulimu abo abagondera eddoboozi lye. Waliwo oli nga eddoboozi aliwulira ng'alimanyi naye nga aligenderamu nga takigenderedde, naye nga amanyi Mukama waffe Yesu Kristo. Kati akulaga n'olaba ekituufu ki ekiri ku nsi, omulabe sitaani engeri gye kwegamba gyajjudde ensi yonna, ekizikiza ekiri ku nsi yonna. Era Mukama waffe Yesu Kristo bangi watuuka mu kitundu mu kifo ekyo watuula akubuulira nti talina kyabbakolera abo abatambulira mu kizikiza.
tewali kyali kyayinza bakolera, era naye awulira obulumi mu mutima gwe. Era woowulira ekintu kino nga kiva Mukama waffe Yesu Kristo, otandika okuwulira obulumi munda mu mutima gwo. Mukama waffe Yesu Kristo asobola okwogera naawe nga towulidde na ddoboozi, naye bw'oba oyimiridde awo mu mutima gwo owulira kyabagamba bulungi nnyo, oba otegeera kyagamba. Gw'oba otunudde eno ku kyakulaga naye oba owulira wano nti agamba kino, naye nga mu mutima gwo oba okiwulira nti kati ali mu kuŋŋamba kino. Mukama waffe Yesu Kristo akulaga ebintu eby'enjawulo ebigenda ku nsi. Bangi abatuuka awo ne bamulaba, abalaga ebintu eby'enjawulo ebigenda ku nsi. Akulaga abantu abali mu kukola emikolo egya by'oyinza okuyita ebyobuwangwa nga basala emitwe egy'ebisolo. Mukama waffe Yesu Kristo akulaga ku nsi abo abagenda mu basawo abalogo, abo abavunnamira ebifaananyi n'ebibumbe, abo abasinza ebibumbe nga tebamanyi. Mukama waffe Yesu Kristo ku nsi akulaga dimoni ezijja ne zeeyoleka mu bantu nga balaba ddala abaana bato abalaba ezo firimu za katuuni. Oyo katuuni asinga dimoni zijja nga bwe zifaanana, naye olina ne bakyusaamu nebeera mu katuuni, naye ng'erinnya lye bayise katuuni ye dimoni yennyini. Era ng'obubaka bweyagala okugamba abantu ku nsi dimoni bwegamba abaana mu katuuni, naye nga bambi bo balowooza dimoni kwegaba balowooza balaba katuuni banyumirwa, naye nga ziba dimoni zennyini zezize mu bifaananyi bya katuuni. Ebyo Mukama waffe Yesu Kristo abikulaga bw'obeera wali, n'akulaga omulabe Sitaani byali mukola ku nsi, n'akulaga omulabe Sitaani enteekateeka ye ey'okusaasaanya emize egy'abasajja okwagala abasajja bannaabwe n'abakyala okwagala abakyala bannaabwe. Egyo emize Sitaani ali mu gisaasaanya mu nsi yonna, okutandikira mu masomero, okuviira ddala mu masomero agasooka wansi okutuuka ku yunivasite ezisembayo. Bw'obeera wali Mukama waffe Yesu Kristo awali entebe ye, akulaga ebintu bino byonna nga we mbikugamba. Byonna abikulaga ebigenda mu maaso mu nsi. Akulaga ekizikiza ekiri ku nsi, akulaga omuzimu ogw'obwenzi bwe gwefuza ensi, akulaga abo abanywa omusaayi gw'abantu mu bisenge nga beekwese, ate mu lujjudde ne bajja nga be bakulembeze b'amadiini, naye nga mazima ku mitima gyabwe bamanyi kye bakola. Mukama waffe Yesu Kristo akulaga abo abasinza Sitaani nga beekwese, ate mu lujjudde ne bajja abantu ne babaaniriza nga basajja ba Katonda. Bino byonna Mukama waffe Yesu Kristo abikulaga ng'oli awo ng'oli naye n'olaba ekituufu ekiri ku nsi. Ate nga bino biri mu nsi zonna, sigambwa ensi weeti oba Afirika, abawala biri mu nsi yonna. Mukama Yesu Kristo akulaga abo abasinza Sitaani olw'okufuna ebifo mu buyinza, olw'okufuna emirimu emirungi, olw'okufuna ettutumu n'obugagga. Era Mukama waffe Yesu Kristo w'obeera okumpi naye akubuuza n'agamba, singa nzirayo ku nsi mu kiseera kino, ensi ngenda gisanga ng'erimu enaaba yeeteeseteese okunsinkana. Ekyo Mukama waffe Yesu Kristo w'ogendayo akikubuuza, kuba obeera n'enkolagana naye akulaga buli kimu era yeeyoleka gy'oli. Akulaga buli kimu era yeeyoleka gy'oli. Mukama waffe Yesu Kristo w'obeeraawo ayina n'ekibuuzo ky'atera okubuuza, agamba, naye abantu be natonda mu kifaananyi kyange, mu kikula kyange, lwaki balya ennyama ey'abantu bannaabwe ne banywa omusaayi? Era Mukama waffe wabuuza ekintu ekyo naawe kikuluma mu mutima. Era Mukama waffe Yesu Kristo w'obeeraawo akulaga ku nsi ebintu bingi ebigenda mu maaso. Akulaga ku nsi be tulaba nga bapasita, nga basajja ba Katonda abasinga okumanyika mu nsi yonna, ng'ebifaananyi byabwe n'amaloboozi ge gasinga ku mativi g'amawanga, tivi z'amawanga ag'enjawulo mu nsi yonna, nga mazima bali mu kunywa omusaayi gw'abantu, nga bali mu kukola endagaano ne Sitaani. Ate ng'abantu babeesiga n'emitima gyabwe gyonna, abantu be bawuliriza. Mukama waffe Yesu Kristo n'abikulaga, era bw'akulaga bino otandika okulaba n'amaaso ge biseera bingi gavaamu amaziga ne gatonnya ddala paka ne ku bigere bye, ng'alaba abo ensi beetunuulidde be bayita bangi basajja ba Katonda, nga omuwendo ogusinga obungi si basajja ba Katonda batuufu. Basajja ba Katonda batuufu nga batono nnyo, abasinga obungi bakozi ba Sitaani era ye yabateekawo. Era bateekateeka myoyo gy'abangi okugenda mu nnyanja ey'omuliro.
era mukama waffe Yesu Kristo akubuulira obeera naye kumpi awo n'entebe ye, akubuulira n'abakadde bonna abiri mu bana babawulira ne bamalayika babawulira ng'akubuulira era ng'akulaga ebintu bino. Akulaga bangi abalinga abakulembeze b'amadiini mu nsi ez'enjawulo, akulaga nga batudde wamu ne sitaani bateesa, akulaga nga sitaani abasuubiza eby'obugagga, akulaga nga balayira nga basuubiza okutuukiriza sitaani by'anaaba bagambye, sitaani abawa obugagga, abawa ettutumu, abawa omujjuzo gw'abantu mu makanisa. Era mukama waffe Yesu Kristo akulaga nga bakola endagaano ne sitaani, akulaga nga sitaani asala emibiri gyabwe ng'akabonero akabalaga nti bakoze endagaano. Era mukama waffe Yesu Kristo akubuulira bw'obeera naye, akugamba nti ewo wonna we basala, abo bonna be basala ne bakola endagaano ne sitaani ne babasala emibiri gyabwe ne bateeka eddagala mu mibiri gyabwe, awo buli muntu we bamusaze waba teyenenyezza, omulere lwe gulivuga mukama waffe Yesu Kristo n'akomawo. Awo we baasala omuntu wagenda kufuuka 666 nga tewakyakyuka, okuggyako omuntu ng'anaaba yenenyezza. Naye singa omulere guvuga nga mukama waffe Yesu Kristo akomyewo, buli muntu gwe baasala eddagala erya sitaani waba teyenenyezza, buli we baamusala akatundu ako we baamusala wagenda kuwandikawo ennamba 666 nga ye nnamba ya sitaani. Era mukama waffe Yesu Kristo w'obeera kumpi naye akubuulira nti bangi abasinza sitaani bali mu bantu naye abantu tebabamanyi, abantu tebamanyi mitima gya bannaabwe, ate bangi bagoberera emikwano gyabwe ne batabuliriza ddoboozi lya Katonda eriri mu mitima gyabwe, Katonda kyaba bagamba. Era bangi bajja obwesigwa mu makanisa ne mu basumba olw'ebyo balaba n'amaaso gaabwe, olw'ebyo bawulira abantu ba Katonda bye boogera. Era mukama waffe Yesu Kristo w'obeera awo akugamba bino ebintu bye nkugamba, oyo alina okuwulira obubaka buno, wuliriza obubaka buno owulire Katonda wo kyagamba. Era bangi batutte abalaga ebintu bino. Mukama waffe Yesu Kristo akulaga ba agenti ba sitaani bali mu kukola misana na kiro, kubanga bakimanyi obudde buweddeyo, bali mu kukola misana na kiro. Mukama waffe Yesu Kristo akulaga ebiri ku nsi. Obeera wali naye n'akulaga nagaatunula wano mwana wange, n'akulaga ebiri ku nsi, n'olaba abantu nga bakutta amagi nga bagatwala okukola emikolo egy'enjawulo, abantu nga batwala enkoko, abantu nga batwala ebifaananyi ewaabo abasinza sitaani, nga tebamanyi nti abasinza sitaani bakiikirira ziri dimoni abantu ze batasobola kulaba na maaso gaabwe. Awo be balaba be bakiikirira ziri dimoni. Era mukama waffe Yesu Kristo oyo yenna gw'alaga ebintu bino aba ayagala agenda alabule abalala, aba ayagala agenda alabule abantu b'ensi baleme okusinza ebifaananyi, baleme okusinza ekifaananyi kya mukama waffe Yesu Kristo, kuba mukama waffe agamba nti ekyo ekifaananyi kye basinza kyateekebwateekebwa bantu olw'ebigendererwa byabwe, kubanga ye Katonda waffe mwoyo, tabeera mu bifaananyi era tagaba na kitiibwa kye na muntu yenna. Awo bwe balaba ekifaananyi kye basinza, oyo gwe balaba mu kifaananyi muntu nga bo era afa, naye ye Katonda waffe abeerawo emirembe n'emirembe, era ye mwoyo, oyo amusinza mu mwoyo ne mu mazima ajja muzuula. Era mukama waffe Yesu Kristo bw'obeera naye awo akubuulira n'agamba nti abantu abali ku nsi bangi tebakozesa biseera byabwe kubanga ekiseera kiweddeyo, naye sitaani ne ba agenti be bo bali mu kukozesa ekiseera ekitono ekisigaddeyo okukola misana na kiro, batwale emyoyo mingi mu nnyanja ey'omuliro baleme genda bokka. Era mukama waffe Yesu Kristo bw'obeera wakubuulira nti mazima sitaani Lucifer akimanyi nti ekiseera kiweddeyo naye tayagala genda yekka mu nnyanja ey'omuliro. Bangi ku bakulembeze b'amadiini mu nsi nyingi, mu nsi ez'enjawulo, abakulembeze b'amadiini abali ku bitebe eby'amadiini mu nsi ez'enjawulo bamanyi amazima nti bagoberera sitaani, naye bangi bambi ku bagoberezi tebamanyi kituufu. Bagoberera enteekateeka ezaakolebwa omuntu ezibaweerezebwa nga bayita mu bakulembeze abalala ab'omu nsi zaabwe, ne bagoberera ebyo ebyateekebwateekebwa obwongo bw'omuntu, naye nga mazima Katonda gwe basinza tebamumanyi n'eddoboozi lye tebaliwulira. Era mukama waffe akulaga enteekateeka za sitaani ez'enjawulo mu biseera bino ebisembayo. Mukama waffe akulaga sitaani kyakoze mu bafumbo.
okwawula abafumbo, abakyala tebawuliriza baami baabwe, so nga Mukama ayagala okwogera n'omwami ng'ayita mu mukyala, ayagala okwogera n'omukyala ng'ayita mu mwami, kubanga bw'atyo bwe yakola enteekateeka Mukama Katonda yateekateeka ng'omwami alina okuba nga ategeeragana ne mukyala we, nga ne mukyala we n'omukyala alina okuba nga awuliriza omwami. Olwo Katonda ayogere n'omukyala ng'ayita mu mwami, era Katonda ayogere n'omwami ng'ayita mu mukyala. Naye Katonda akulaga Sitaani engeri gy'ayawudde abafumbo, obutakkaanya obuli mu bafumbo. Olwo ye Sitaani n'abba, n'atta era n'azikiriza emyoyo. Mukama waffe Yesu Kristo bw'obeera kumpi naye awali Entebbe w'atuula, akulaga abo abakulembeze b'amadiini ab'enjawulo nga bagenda okusinza Sitaani. Bangi bayingira Sitaani gy'atuula, oba wali agenti ba Sitaani bangi bayingira batunuzzaayo na mugongo. Okuyingira munda bayingira batunudde nga mugongo gwe bakubye eno gye bayingira. Era bangi Sitaani abawa empeta ez'enjawulo, abaagala okuwa obunnabbi, abagenda kubuulira njiri, n'asooka anywegera empeta eyo dimoni n'emuyingiramu, nga dimoni eyo yegenda omulaga byajja okwogera ng'awa obunnabbi. Era bangi babawa obutambaala obukola magiki obufuusa, bangi babawa perfume ez'enjawulo, bangi balina ebikola bye babawa. Mukama waffe Yesu Kristo akulaga abasumba bangi abamu nga babawa ebikoola. Waliwo ekikoola akiteeka mu kamwa n'akiteeka mu lulimi, nga atuuka ekiseera nga wayogera naawe oba n'akufuwako waati, omukka ogumuvaamu ng'abantu bawulira amaanyi era ne batya era ne bawulira entiisa. Naye nga bangi tebamanyi nsibuko y'amaanyi ago ge bawulira, bo bafa kimu kuwulira amaanyi ne bagaa Katonda wano waali. Mukama waffe Yesu Kristo akulaga abakyala bangi ku nsi abagoberera mikwano gyabwe, naye ng'emikwano egyo tebamanyi ki kye bali mu mwoyo. Naye nga bangi bakozi ba Sitaani bakola endagaano, Sitaani abatuma abantu abalala. Bino ebintu bingi Mukama waffe Yesu Kristo abikulaga w'ogendayo, abikulaga, akulaga ebiri ku nsi, kuba ye agamba asonga olugalo ku nsi naga atunula wano mwana wange, gwe kennyini n'olaba abantu b'oku nsi nga bagenda bakola ebintu eby'enjawulo, bakola endagaano ne Sitaani, ate ne bajja ne bayimirira mu bantu nga balina ekifaananyi kirala. Naye nga mu mitima gy'abali bo bamanyi ekigendeerwa, bamanyi amaanyi gye gava ensibuko y'amaanyi. Era abantu bangi batunudde basumba, bagoberera abasumba, naye Katonda gwe tusinza bambi tebamumanyi, tebamuwulira, kubanga tebasomeseddwa kuwulira ddoboozi lya Katonda. Baagala byamagero naye tebasomeseddwa owulira otya eddoboozi lya Katonda, era otandika otya okuwulira eddoboozi lya Katonda, era otegeera otya nti ddala ono Katonda ayogera nange, si kintu kirala. Era Mukama waffe Yesu Kristo bw'obeera kumpi wali naye akubuulira, n'agamba nti ekiseera kino atudde mu ntebe ey'ekisa, naye ekiseera kigenda kutuuka ave mu ntebe gy'atuddemu ey'ekisa agende atuule mu ntebe eri enjeru. Waliwo entebe ye eteekeddwa gy'atannaba kutuulamu, entebe eyo gye bayita white throne judgment, entebe eyo enjeru eyakayakana, eyo gy'agenda okutuulamu ng'alamula ensi eno. Entebe eyo Mukama waffe Yesu Kristo anaatera ogituulamu. Entebe eyogerwako mu kitabo ky'okubikkulirwa chapter 20 verse 11. Entebe eyo Mukama waffe Yesu Kristo agamba okwenenya kwa leero, weenenye leero otambulire mu butukirivu. Singa naye muka mu ntebe ey'ekisa gy'atuddemu n'atuula mu ntebe eyogerwako mu kubikkulirwa 2 olunyiriri olw'11, eyo entebe ey'okusala emisango. Ekiseera kijja kuba kiweddeyo, ekiseera kijja kuba kiweddeyo. Oyo yenna anoonya Mukama mu mwoyo ne mazima ogenda muzuula, kuba Mukama akwagala nnyo. Bw'obeera kumpi ne Mukama waffe Yesu Kristo, bannaye akulaga ebintu bingi ebiri ku nsi, era okusinga ddala akulaga abasumba ab'enjawulo mu nsi ez'enjawulo, amawanga ag'enjawulo, aboogera ennimi ez'enjawulo bangi. Bonna mazima Sitaani ng'abatuuzizza, ng'abawa ettutumu, abawa obugagga, naye n'atwala emyoyo era n'abasaba emyoyo gy'abagoberezi mu makanisa, n'ababuulira ekyokukola okusaddaaka abantu abo nga tebamanyi. Omulabe Sitaani ali ku nsi, omulabe Sitaani
ali kumpi mu buli kimu abantu kye bettanira ku nsi. Mukama waffe Yesu Kristo bw'ogenda wali akulaga bino byonna, oba oliawo naye nga akusongera nagalaba wano mwana wange, n'olaba ebintu eby'enjawulo. Ba agenti ba sitaani bakola misana na kiro, misana na kiro tebawumula, misana na kiro. Program ze tulaba ku TV, abaana ebintu bye balaba, banne kumpi mu buli kimu, abatunda ebintu mu maduuka, mu malwaliro, ekiri mu masomero, sitaani ali buli wamu. Wogenda mu butale, wogenda mu bintu ebikolebwa mu mafactory, sitaani atadde ba agenti be mu buli wamu. Ayagala kutwala myoyo mu nnyanja ey'omuliro, tayagala genda yekka. Bino obeera wali Mukama waffe Yesu Kristo abikulaga. Era Mukama waffe Yesu Kristo akulaga ne sitaani Lucifer. Era wolaba sitaani Lucifer, Mukama waffe Yesu Kristo n'amukulaga. Bw'aba nga tasose kugamba nti ngenda kukulaga Lucifer, banne oyinza okulowooza oba olabye oba ani malayika ki, kubanga alabika bulungi, yakula bulungi, ayakaayakana, buli obulungi bwa njawulo. Era Mukama waffe Yesu Kristo akubuulira nti obwo obulungi bwe yamutonda nga mulungi bw'atyo bwe bwamuleetera amalala, n'alowooza asobola ate okubeera waggulu wa Katonda, n'alowooza ajja kuteeka entebe ye waggulu wa Katonda. Naye nga olaba sitaani Lucifer engeri gy'afaanana, kubanga waba tonnamulaba nga agambye agenda mukulaga, oba olina ekifaananyi munda mu ggwe ngenda mulaba nga alina amayembe, ngenda mulaga nga amaaso gafaanana bwe gati, banne bw'amukulaga nga bwe yali ng'ali mu ggulu, yali mulungi nnyo, yali alabika bulungi nnyo, nga mulungi, ng'ayakaayakana. Era ng'obwo obulungi bwe bamuleetera okubeera n'amalala. Era wamukulaga sitaani Lucifer w'omulaba musanyufu, emikono ali mukuba mu kifuba nga yeewaana, alinga alina kyawangudde. Era Mukama waffe Yesu Kristo akubuulira n'agamba sitaani eri essanyu ly'alina, kubanga alaba ku nsi ataddeko ekizikiza, era alaba tagenda yekka mu nnyanja ey'omuliro, era akyagala okutwala abantu abalala bangi. Naye Mukama era agamba tunula wano n'olaba bamalayika abali ku nsi abayitirivu b'otasobola na kubala muwendo, naye nga bamalayika buli kiseera babeera bawuliriza ebirowoozo by'omutima gwa buli muntu. Bawulire omuntu ono alina okwenenya, asazeewo yenenya ave mu kibi, omuntu ono ali mu lutalo lwakuva mu mizimu mikyamu. Buli muntu ali mu kulwana okwo ave mu kibi atambulire mu butukirivu. Bamalayika babeera bamunoonya, basoma ebirowoozo bya buli muntu n'ebigendererwa by'omutima. Bwe balaba nga ddala omaliridde okudda eri Mukama, bajja ne bakwetooloola, ne batandika okuyamba mu mwoyo, omuze gw'oyagala okuvaako, ne batandika okugulwanyisa, ne batandika okulwanyisa dimoni, naye nga basinziira ku kigendererwa kyo mu mutima gwo, mu birowoozo byo. Kubanga olina kusooka n'osala mu mutima n'ogamba Mukama nnyamba nve ku muze guno, n'otandika okugoba buli kirowoozo ekikyamu ekijja. Olwo bamalayika bajja ne bakwetooloola, ne balaba nti kati gwe oyagala kukulemberwa mwoyo mutukuvu, ne batandika okukulembera okutwala ku bantu abatuufu, ne bakulembera nga bakutwala ku njiri entuufu enamu mu mwoyo, egenda okukomyawo ekitangaala kya Mukama kikwetooloole. Mukama bakuume, kansuubira olina bingi by'ojja okuyigamu, naye nga entebe ya Mukama waffe Yesu Kristo erabika bulungi ya ddala, Mukama wa ddala. Mukama bakuume, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo, oyo alina amatu awulire. Tolinda lunaku lw'oliva mu nsi olyoka osinkane Mukama Katonda wo, osobola omumanya ng'oli kuno ku nsi. Weewale buli ekiyitibwa ekibi, goba ekirowoozo ekikyamu nga kyakajja munda mu mutima gwo. Ekisinga obukulu, igwe osinkane mu ggulu, obeereyo ne famire yo, ogende mu ggulu. Togoberera byamagero, tambulira mu butuukirivu. Bwe tutambulira mu kibi, ekibi ne sitaani bali muntu omu. Bwe tutambulira mu kibi, sitaani agenda kujja bbe, ate abeeko kyazikiriza mu bulamu bwo, ate atwale omwoyo gwo mu nnyanja ey'omuliro. Akakisa okayina, va ku kibi, weenenye. Yesu Kristo mwanirize mu mutima gwo, kuba ye asoma ebigendererwa by'omutima gwo n'endowooza yo. Mukama bakuume, baagala nnyo.